Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuza emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano amanya enze omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse naye nga sinatandika mukwano gwange nkwebaza olw'olutako wakuntegeranga matu era nkusaba ekintu kimu mukwano gwange subscribing ate kakakadde like nga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso wano funawo updates nga ge mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda wabula ate ennaku ezimu tubeera mu kwebulirira n'olwekyo mukwano gwange we subscribing ate ojja kubeera nga ate wejjusa wabula ng'essaawa eno yennyini ntuuse ate n'amawulire ngenda tandika n'omukulu ono Mariachi bw'atyo munanga amaze n'avaayo ne yeetonda kinajjukirwa nti emabegako Mariachi yavaayo n'akola comedy wabula ku mulundi guno yazanyira ku basiraamu era n'abaako bingi nnyo bye yayogera basinga ku mmwe akatambi ako mwakalaba wabula bambi we twogerera musajja wattu avuddeyo nga pressure esusse n'agenda maaso n'okubeera nga ate yeetonda ngenda kuba nkulekerako akatambi ke nga yeetonda ne maaso kaawo sheeke byagenze maaso n'okubeera nga ate ayogera ogende maaso n'okubeera nga ate owuliriza naye nga omuntu yenna yenna kasita avaayo n'ategeera nti yakoze ensobi era ne yeetonda ekyo kyokka kyokka kimala bumazi era gwe wenna gw'aba yeetondedde obwo buba buvunaanyizibwa bwe okubeera nga ate okola ki osonyiwa omuntu oyo wabula nga naffe wetusobya abalala ekiba kirungi omuntu waba yeetonzo kasita omuntu ategeera ensobi ye n'ajja n'akwetondera ekyo kyokka kyokka kiraga bulazi nti omuntu oyo alimu amagezi era bambi aba asaana okusonyiyibwa teri musango mu nsi muno muntu gw'oba tosobola kusonyiwa munno kuba naffe tukola bingi wabula Katonda n'atusonyiwa kale nno n'olwekyo engenda saba abasiraamu mwenna gye muli ekineno bekyanyiza oba bekyanyiziza Mariachi yagenda maaso n'okubeera nga ate akola munnange mu musonyi okubanga yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate yeetonda wabula ate mu ngeri y'emu n'ensonga z'omukulu ono Fred Lumbuye Kajubi nazo zikyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate zikwata wansi ne waggulu era yavuddeyo ate wali ku Facebook page ye bw'atyo n'alangirira ennaku 7 nga bw'atyo tali ku social media abamu nno bakirelatinze kweno pressure egenda maaso naye okubeera nga ate emuteekebwako zino n'ensonga zaava ku katambi ke yakola oba ku live emu kwe yakola n'ayogera ebintu nnyo bingi ddala abangi kye bavuunulanga okubeera nga yavaayo ate n'akola ki navoola Bobi Wine ate nga munaye bo bagamba nti Bobi Wine munnange takwatibwako era tasobya kati nno munnange bangi nnyo ennaku zino Fred Lumbuye n'abadde bavaayo ne bamuwolereza n'abadde bavaayo kwegamba nga balagira ddala musaayi gwa Fred Lumbuye nabe ennaku zino bavuddeyo ate ne bamwogerera ebisongovu ngenda kuba nkulekerako akatambi ka munnaffe omu naye avuddeyo bw'atyo n'abaako ate byayogera ku nsonga z'omukulu ono Fred Lumbuye era n'agamba nti bannange byo ebigenda okuddirira ku Fred Lumbuye Katonda yasinga okubeera nga ate akola ki abimanya mukwano gwange okusinziira ku gano amawulire ag'emirundi ebiri genkuleetedde essaawa eno nnyini ngenda kusaba ekintu kimu komenti ogiteekeko ate wansi mu comment section kiki kyoyogerako ku nsonga za Mariachi asonyiyibwe oba nedda ye abaffe gweolaba mu kye yakoze ddala yakoze ensobi oba ye yakitutte nga ye we yayogedde nti comedy ddala omuntu waba akola comedy yandisaanye komawa yandisaanye ayingirire kalicha n'ennono n'eddiini kwegamba n'obuwangwa bw'abantu abalala olw'okuba ye akola comedy ye abaffe ensonga za Fred Lumbuye gwe oziraba otya ddala Fred Lumbuye kye yakola kyali kibi ebyo bye yavaayo ate n'agenda maaso n'okubeera nga akyayogera oba yali mutuufu gwe ki kyolowooza ku mbeera eno ngenda kusaba komenti yo giteeko ate wansi mu comment section olayikinga video eno mukwano gwange subscribe nga oba tonnaba teekako akadde naye ng'ekisinga obukulu toseetuka kubanga ate nkomawo essaawa eno n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now balina senge z'endagala tebakola ntebe muzikiti eyo saving balina ku ttule eyo saving empale mu bajjamu bbiri eyo saving naye oyingira omuzikiti nga imaamu yekka yalina kamukalakasa kagumunnya amanya nedoboozi bamta Ebya Mc Mariachi poteboga musajja naffe twalika ku buko kabaka wa comedy kabaka wa stand up nyongera okwetondera baganda bange mwenna abayisiraamu olw'ensonga omulimu gwenkola buli kimu njogera ku mawanga nenjogera ku nkula nenjogera ku neeyisa nenjogera ku madiini nenjogera ku mbeera ez'obulamu eza bulijjo nga bw'omanyi nti omulimu gwange gwa kwogera ate omulimu gwange gwa creatinga
kintu okusinzira mu ekyo kyoba olaba. Kati binayogedde obubi baganda bange abayisiraamu nga kyabayisizza bubi mbeetondera ddala kubanga muli baganda bange, muli bazadde bange, ate muli bawagizi bange. Mbeetondera wenawabye kubanga omulimu naye gwenkola naye saba okubeetondera bwe nayogedde obubi ng'era kyabayisizza bubi kubanga nkyabeetaaga. Munsonyiwe, munsonyire ddala. Sigadde ndi MC Mariachi, comedian wammwe era musanyusa wammwe. Subiza okubawa ebingi ebinaabasanyusa naye we nayogedde obubi munsonyiwe, munsonyire ddala. Mbalamusizza. Nsigadde ndi MC Mariachi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi lunaku olwaleero Fred Kajubi Lumbuye kankuteeke mu layini kuba katukulaba ebiwawaatiro bitandise okumera, otandise okwefuula kyotali, otandise okuvoola, otandise okulaba pulezidenti waffe Kyagulanyi mu kamwa. Olaba ng'ennaku zino omusinga amaanyi views oba ziyite numbers ndaba ng'essaawa eno zikwanamiza. Olowooza kati oli w'amaanyi nnyo n'okusinga Kyagulanyi. Ate njagala ndabule omuntu yenna nga bulijjo njagala nga leero twawukanye tonjagala nga nze yeekolera itongwa era toyina ky'oŋŋamba. Nkiddamu omuntu yenna nga bulijjo njagala nga leero twawukanye endowooza tonjagala nga konzi wanjagala lwakuba Kyagulanyi. Kakati siyinza kukkiriza muntu yenna kuvoola Kyagulanyi nga nkutunuulidde. Siyinza kuleka muntu yenna kuvoola mukulembeze wange nga nkutunuulidde. Bw'olwokuba oyina amaanyi, bw'olwokuba oyina numbers, agamaanyi g'olina Kyagulanyi yagakuwa. Wallahi ya Mungu, oppositions zibaddewo ebbanga n'ebbanga nga temwasobola kufuna mukisa gwatiikirira. Lwaki mwatiikiridde ku mulembe gwa Kyagulanyi? Kakati leka kulowooza kyosobola okubeera ow'amaanyi okusinga omubumbi wo. Leka kulowooza kyosobola okubeera ow'amaanyi okusinga omubumbi wo. Omubumbi waffe yenna mukkirize bamuyita Kyagulanyi. Ate era njagala okuddamu okukikkaatiriza mmwe mwenna abadde banjagala ng'essaawa eno muli mu kunkuba. Mukimanye ekintu kimu, temunjagalangako, munjagala lwa pulezidenti wange Kyagulanyi. Kakati buli lwendaba omuntu yenna ayagala ossanyeewo pulezidenti wange Kyagulanyi nga nkwanguyira nga nziruka ŋŋendewo akasumba emutundo ku bbajjiro nga nzigyayo ekiggo kyeyambajjira bakiyita tokwata ku pulezidenti wange. Bannange enduulu muzikozesezza bubi, enduulu muzikozesezza bubi, numbers muzikozesezza bubi. Amaanyi Kyagulanyi g'abawadde ate ge mwagala okukozesa omusambisa. Mukkirize nti Kyagulanyi Robert Sentamu olwaleero ye socket ffenna mwe tuteeka bukyajja bwaffe ne tunywako amaanyi. Kaakati amaanyi g'atuwadde saagala tugakozese okumusaanyawo. Muganda wange Fred Kajubi Lumbuye nkwagala nnyo era nkwebaza gwe watuwa obuvumu obutuula ku seti nga zino twogere ensonga. That is why nange leero nsazeewo mukulu wange nzije nkulage nti tulina okulambika ensonga era tulina okuba abeerufu. Kakati olunaku olwaleero muganda wange Fred Kajubi Lumbuye otuukiriza enjogera y'Abaganda egamba nti gw'owonyeggere yali kusambya. Otuukiriza enjogera y'Abaganda egamba Ssekabaka weeyolera keeka kuluma enteega. Kakati sigenda kukkiriza kuluma mukamaawo nteega. Waliwo edda ffe Abaganda abakuzeekuzeemu mu myaka twagambanga beene talabwa mu kamwa, beene tavoolwa. Naye waliwo abajja mpolampola ne batandiikirizaawo batamala emirundi ne batandiikiriza okuvuma Ssaabasajja Kabaka, ne bavuma Ssaabasajja Kabaka era okukakkana nga basize ensigo gye bayita Kabaka si wa kitalo nnyo. Kabaka avumwa, Kabaka avumwa. Era buli lw'osanga Omuganda olwaleero ng'avuma Kabaka waliwo abaasiga ensigo eyo
nenga batandikiriza mpola ne batagemerwawo batandikiriza mpola ne batagemerwawo nesinga bali babagemerawo munnangi oba osanga kino tekyali baddewo kakati waliwo ensigo endala eyagala osigwa ffe tulina enjogera egamba nti Kyagulanyi tasobya kakati olwaliro ndabanga Fred Kajubirumbuye muganda wange ayagala okujjawo enjogera eyo tikyagulanyi akubika waloba Frank Shumba babaddenga bagezaako okuluma president waffe nga tubakubanga naye mwoli era nga tubakatiriza nti Kyagulanyi tasobya abangi bwe oba osobola okuyimirira ku live olunaku luno olwaleero n'oduumira Kyagulanyi toli mu kusiga nsigo gye bayita Kyagulanyi si wa kitale nnyo toli mu kusiga nsigo gye bayita Kyagulanyi si wa kitale nnyo era Kyagulanyi avumika kakati n'enkya ogenda sanga abantu abadde bamuwa ekitiibwa era abadde balowooza nti tasongwamu nga batandise okumuvoola nga batandise okumuvuma kubanga ensigo gwe wennyini Fred Kajubirumbuye gwabadde atandise okugisiga gye bayita Kyagulanyi akubika Kyagulanyi si wa kitalo nnyo sigenda kukkiriza kusiga nsigo eyo gye bayita Kyagulanyi avumika Kyagulanyi si wa kitalo nnyo sigenda kukukkiriza era sigenda kukuwa mwaganya kwekula ali waggulu ewa pulezidenti wange omulungi Robert Kyagulanyi Sentamu obutulututtu obwo bwe mulaba ne munyooma kiddamu obutulututtu obwo bwolaba ne munyooma obutulututtu bwe mulaba ne mutunulako akaddawona munnanga ate bwe bufuuka kansa ku ssaawa envannyuma obwo obutulututtu bw'otunulako n'onyooma munnanga ate bwe bufuuka kansa singa oba obugayaaliridde ku ssaawa envannyuma ne bukuleetera erenya kakali naye Fred Kajubirumbuye sigenda kuleka kufuuka kansa agenda kulya mukulembeze wange tulina okugemera wano ng'okyali katulututtu mukulu wange aitonyiga bwomu kuba tuyigiriza okwogera amazima mu magye jeno singa agamba nti kino oba omuduumizi wa battalion n'agamba nti kino bwe n'omugamba oyogera nkani maaso g'abajjasibe n'omubuusa oyogera nkani n'otuuka n'okumugabunira tolina ky'otugamba lazima ekyo kiba kibonerezo mu magye kye bayita okuzoleya lanka ate nno zoleyeeko lanka nga muli babiri mwekka na mwekka naye otuuka okuzoleya lanka mu maaso g'abajjasibe mu maaso g'abalwanyi be no way ze nabagamba ekintu kimu mwenna abanyiize munjagala lwakuba Kyagulanyize temunjagalangako munjagala lwakuba Kyagulanyi kakati siyinza kubaleka kusaanyawo switch kwenywa maanyi siyinza kubaleka kusaanyawo switch kwenywa amaanyi mutandikiriza mpolampola okumera oluvannyuma nga bwandaala ng'ebiryo kambabuulira niye yali alabye ku kiryo ekimera ekiryo bwe kiba kimera kitandikiriza mpolampola oluvannyuma ne kyandaala ne weesanga nga kyeyaze mu lusuku singa tokittiza mangu kino kyenkola ndi mukuttiza ennono ya Lumbuye gy'abadde agenda okufuna gye nalabye olunaku olw'eggulu eyagala okuwalampa omukulembeze ow'eggwanga katugambe kale mu ndowoozayo yabadde mukyamu kale tukkiriza taata yabadde mukyamu naye naye wabadde otandika okwogera wagambye ninaye mbasaba omulwanyi yenna ow'enkyukakyuka mbadde nkusaba bw'oba olina ky'ogenda okwogera ng'okyogera ku lwa ggwanga lyo oba ku lwa Buganda oba ku lwa Bwakabaka bwa Nkole oba ku Bwakabaka oba bwa Bakakwa oba bwa Bakyoli oba bwa Balango mbadde nkusaba toteekangako baleti era weenagire omuwalume oba ekanzu oba ekkooti oba busuuti n'ebirala kakati woba wakkiriziganyisa naye ku point gye yayogeddeko ng'ate yeyokka gye yayogeddeko then wabadde ovuma waaki obanga agamba nti bulijjo ebbanga lino lyonna obadde ng'amwetegekedde omulinda wakutakulira oba wayogerera statement ng'ekunyizaamu olyoka omusabattule nedda ebyo tetugenda kubikkiriza ffe ng'abalwanyi
abalina okufuna okuduumirwa kaŋŋambe oba abali wansi wa battalion eya Kyagulanyi tetugenda kukkiriza muntu yenna kuvvoola Kyagulanyi ate era njagala mpooninge awulire nga tokkiriziganya nange kasa kikwata ku Kyagulanyi. Feel free to go and subscribe and like and follow. When it comes to Kyagulanyi zembanga omulalu nabagamba ne bwaba mwana wa mama ne taata ne bwaba mwana wani ne wemba nkulinako oluganda novoola Kyagulanyi mu maaso gange lazima obanga eyeekuulidde akabazi kugulu saagala muntu yenna avoola battalion leader wange. Saagala muntu yenna juzi tawa jango gambikiriza fe ng'abalwanyi abalina okufuna okuduumirwa kaŋŋambe oba abali wansi wa battalion eya Kyagulanyi tetugenda kukkiriza muntu yenna kuvvoola Kyagulanyi ate era njagala mpooninge awulire nga tokkiriziganya nange kasa kikwata ku Kyagulanyi. Feel free to go and subscribe and like and follow. When it comes to Kyagulanyi zembanga omulalu nabagamba ne bwaba mwana wa mama ne taata ne bwaba mwana wani ne wemba nkulinako oluganda novoola Kyagulanyi mu maaso gange lazima obanga eyeekuulidde akabazi kugulu saagala muntu yenna avoola battalion leader wange. Saagala muntu yenna juzi tawa jango gamba abantu lwewamperekerako ewatiseko okutongoza omuwala ono wa Lumbuye yesimba okubwanira abakyala muvubuka yaliwo akamobile money yayogera bwogezi kigambo ku Kyagulanyi ne mwambalya ne muyisaawo MP n'abalwanyi abalala banneegattirako. Yes yamuvuma mwagira Kyagulanyi omusiru saamanya busungu saamanya maanyi gye nagajja ne mukuba MP. Saagala muntu yemonkolera ku mukulembeze wange ate era enswera ekwagala kati yeekugwa ku bbwa. Saagala osanyeewo byokoleredde ebbanga. Kankubuulire abantu bangi abo be muyita ababi bonna baaliko abalungi naye oluvannyuma lw'okwoza ne baanika mu ttaka ebirungi bye baakola ebingi byonna baalyesaanyizaawo kye bayita okwoza n'oyanika mu ttaka. Fred Kajubirumbuye saagala oyoze oyanike mu ttaka obadde nga komanda ate newaffe mu gwengula gye tuli. Naye ate omuduumisi w'amagye ow'oku ntiko toyinza kumukakkanako bw'otyo n'omuduumira ng'aduumira akaana akato n'omuduumira ng'aduumira akaana akato. Teri agamba titakkiriziganya naawe nti Ssaabasajja Kabaka yeetaaga obujjanjabi. Poyinti y'omukulu yabadde banne kansubire nti no bulungi nze siri bulungi olwa vidiyo ya MC Mariachi yona gye mwalabye ngavula obusiraamu. Kyenjagala okusooka okugamba abasiraamu ebigambo bimula mu vidiyo ya MC Mariachi si bigambo bitono. Bigambo byonna byadde akozesa byakuvvoola Allah. Yazze mu bigambo bya Allah byonna n'atandika okubimunguza nga bwayonoona. Kitiibwa ky'obusiraamu badde nsaba mwenna abasiraamu sooke mumanye kitukakatako okukiprotectinga. MC Mariachi nkusaba ekintu kimu nga nze ali okumenyawo ebigambo ebyo by'oyogedde. Kikakata ku ggwe okumenyawo ebigambo ebyo by'oyogedde. It's for your own good obimenyawo. Naye singa ogaana obimenyawo munnange kankubuulyeko ekigambo kimu tolowooza nti nno empologoma y'obusiraamu bwe yafa Sheikh Muzaata osobola okujooka obusiraamu nga bw'oyagala. Sheikh Muzaata Allah yamujjulula naye tuyinza okuba nga tuliyo wa Muzaata nga bibiri ate abayinza okuba dangerous n'okusinga oli yasooka. Abasiraamu bwenna kino nkibagamba, siraamu temulowooza nti ejjana ya Allah eri ku kusaala nti koka kwekoma. Oyo MC Mariachi aliko ejjanaayo. Singa agaana omumenyawo ebigambo ebyo
Siraamu temuyimirira ku swala zo ze tusala nga tulowolereza tulowooza bakyala baffe abaana baffe n'ebirala. Mbasaba ekintu kimu kino nga nkibagamba nti MC Mariachi singa tamenyawo bigambo ebyo bye yayogedde abasiraamu kino nkibagamba nti yo MC Mariachi alikejjana. Era MC eky'omukisa omulungi bakulanga e South Africa nti ogenda kujja kino nkigamba nti wallahi summa tallahi tolinnya ku ttaka lye South Africa wano wa illa ng'omenyewo ebigambo ebyo muleme kujoga. MC Mariachi ku bintu byonna ebiri ku nsi ebiyinza okumekinga abantu okuseka ebiyinza osanyusa abantu baseke olina kuvoola busiraamu olina kuvoola bigambo bya Allah. Basiraamu muvaawo ne mutabuka nga abantu boogedde boogezi ku kabaka nga boogedde ku bantu be mwagala ni wallahi omuntu n'ayimirira ng'avoola obusiraamu. Siku busiraamu omanyira tojoga busiraamu musajja gwe nkwegayiridde. Siraamu bwa bbeeyi ekyokubiri oba oyagala bujoga sooka obusome bw'onooba obutegedde ogenda bwa ekitiibwa. Tolina madiini malala goyinza kuvoola. Ekyokubiri gw'oli wa ddiini kikubanga omuntu yenna ayina eddiini tayinza kuvoola ddiini yonna. Mariachi bw'obanga olinawo eddiini yonna gy'osinza gy'okkiririzaamu tosobola kuvoola busiraamu. Bigambo byange ebisembayo musajja gwe bampita ali kalanda lugose mambo zali wakasubi mbeera South Africa ky'omukisa omulungi gaye bakulanga wano tokola ensobi n'olinnye South Africa. Siraamu tunoonya jjana basiraamu muleme kunoonya nnyo jjana yakola bingi oyo MC Mariachi aliko ejjana munoonye ogende wa Allah ng'oli musanyufu. Mariachi akatono ke nnina ya ngenda kakumalirako singa ojje South Africa nga tomenyewo bigambo ebyo. Mariachi tojoga busiraamu tukuwonize ebbanga erimala ogenda joga obusiraamu until when? Tojoga busiraamu. Basiraamu oli kuki nambeera mu comedy store nga nammwe museka ng'omusajja ali ku basiraamu ajoga ng'ali ku busiraamu avoola. Kino nkibagamba abasiraamu mwenna buli musiraamu yenna ayagala okugenda ewa Allah nga musiimu tokkiriza Mariachi okutaayaaya mu nsi ng'ali mu ku busiraamu ayonoona. Mariachi mumunoonye mumumaleko emirembe wa illa ng'amenyewo ebigambo ebyo. Mariachi tolinnya South Africa wallahi summa tallahi tolinnya ku ttaka lye South Africa wano wa illa ng'omenyewo ebigambo ebyo muleme kujoga. MC Mariachi ku bintu byonna ebiri ku nsi ebiyinza okumekinga abantu okuseka ebiyinza osanyusa abantu baseke olina kuvoola busiraamu. Ku busiraamu omanyira tojoga busiraamu musajja gwe nkwegayiridde. Siraamu bwa bbeeyi ekyokubiri oba oyagala bujoga sooka obusome. Gw'oli wa ddiini kikubanga omuntu yenna ayina eddiini tayinza kuvoola ddiini yonna. Mariachi bw'obanga olinawo eddiini yonna gy'osinza gy'okkiririzaamu tosobola kuvoola busiraamu. Tokola ensobi n'olinnye South Africa. Siraamu tunoonya jjana oyo MC Mariachi aliko ejjana munoonye ogende wa Allah ng'oli musanyufu. Mariachi akatono ke nnina ya ngenda kakumalirako singa ojje South Africa nga tomenyewo bigambo ebyo. Buli musiraamu yenna ayagala okugenda ewa Allah nga musiimu tokkiriza Mariachi okutaayaaya mu nsi ng'ali mu ku busiraamu ayonoona. Mariachi mumunoonye mumumaleko emirembe wa illa mutolowooza nti nno empologoma y'obusiraamu bwe yafa alina omuzaata osobola okujoga obusiraamu nga bw'oyagala.